Media, yaffe Tuggussa Enssonga. Kyebuuzibwa nti gwa ali ali mu bufumbo omuntu gw'olina ye muntu omutuufu gw'olina okubeera naye. Yabeeredde mu bufumbo naye nga sikimanyi. Kati na approachinga ng'ayagala ndowooza tubeere nga just boyfriend and girlfriend. Okitegeera. Kati nze ate nga ye muntu gwe ntaddeko ebirowoozo mmanyi okumala okusoma tugenda tambuza obulamu. Okitegeera nga ye muntu gwe mpulira gwenjagala eyandaga bye nali neegomba. Bangi tubonyaabonye tukubiddwa tumenyese kubanga omuntu gwe tuli naye mu bufumbo nga si ye muntu omutuufu. Kati kye tuva tuddawo mu kusika omuguwa yakakana nkutte mu bulago ansudde wansi omwana wange yaliwo ne sister wange yali mu nnyumba nange kyava atandika okuba enduulu galaba oli angudde mu bulago bwati wansi kuba nali musikako essimu bwati nansuula wansi. Naye bufumbo owulira emboozi nga bwe ziti bingi by'oyigamu. Mwagalidde abaana family sobola laba kirungi nenkiyitako omugamba kino kitwalira omwana wo bwati ne bweziba ngoye ne bituuka ebyokusoma n'ogamba sagala akaluubirizibwe. Pulsaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda. Okuyingira shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Pulsaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Pulsaka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Helena Nanjego, Stella Kayaga, Flona Namukasa Bettina, Flash Rap, Rebecca Jingo, Catherine Kusasira ne Samisak Samakula. Kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Pulsaka. Lwagidwa Budo SS, BBS Telefina, Bukedde Olupapula, Chabasa Fama, Hardware World, Clever's Origin Schools, St. Michael and Thomas Junior School, Nansana Chebando, Lady Valeria Vocation and Business College, DIT, ne Sam's Wine. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandiise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 78 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Love. Abakyala abasinga obungi oba abaami abaana ab'obuwala abasinga obungi kasita kulakulamu n'amala emisomo gye abalowooza kimu kufumbirwa kufuna mwagalwa batandika obufumbo. Era ojja kwesanga nti abaana abasinga obungi abavubuka bw'abanga yamala okusoma ng'akola banne we bawasa we bazaala nga ye talina ojja kwesanga nga mubakoleramu n'ensobi n'afuna omusajja olw'okupapa okungi n'agenda mu bufumbo bazadde abaana naye nga si oyo yali omutuufu. Kibuuzo ekyebuuzibwa nti gwa ali mu bufumbo omuntu gw'olina ye muntu omutuufu gw'olina okubeera naye. Bangi tubonyaabonyezebbwa, bangi tubonyaabonye tukubiddwa tumenyese kubanga omuntu gwe tuli naye mu bufumbo nga si ye muntu omutuufu. Ogenda tegeera otya nti omuntu gwe ndi naye ye yali mmenti okubeera omwami wange oba omukyala wange. Okusika omugwa mu laavu oba mu bufumbo kugenda kuggwa ddi. Biba ku sides bbiri. Either nga gwe omwami ali gwe osinga okweguya mukyala wo nga ne wadda ku ssaawa 8 ojjamu kulisayo kulikayo mumami ayingira obuyiro tomugenda mubuuza nti ovaawa agambe tonkwatako.
oba sayidi ey'okubiri nga ya mukyala, ng'obeera n'omwami nga gw'osinga okumweguya, ayinza okukukuba, ayinza okukutuga, ayinza okukuluma, ayinza okugwa mu bulago. Mikwano gyo oba bazadde basooka nti vaayo ew'omusajja, naye n'ogamba nedda, ye muntu gwe njagala. Obulamu bw'ofuna abasajja bangi abakukwana nga bo bakulinamu interest, naye oba olw'okuba oli n'oli gwe gw'oyagala, chance ezo zinoozireka. Naye time netuuka ne wejjusa, nogamba kale singa nawuliriza mikwano gyange, singa nawuliriza bazadde bange kye baŋŋambanga, oba oli awo nalikoze decision nga bukyali. Sometimes tukola ensobi ne twejjusa gye bujja, gwali eyo nga tunala kulwanira laavu yo oba bufumbo bwo. Sooka weebuuza omuntu gwendi naye ye muntu omutuufu. Nze muzukulu wa Kabajja omugeyi Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Wumalo ali ku kamera ne Plaza Kamad Albert editor waffe atuteekamu akasente bebaziwa and Sons bali awo ku Mukwana Arcade. Era tuve mu kalango kano tutandike n'emboozi yaffe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Kulikayo mu Bulango baziwa & Sons abo nno tubeeyune, tojja kubeera nga ate wejjusa. Bannaffe aba ssente butto gwe wena ng'oli mu Germany, oli mu Canada, oli mu UK, oli mu US, ng'olina ebizibu byo bikuzimbyeko akayumba, ogubye empapula bigaanye, otandise obufumbo bugaanye, bizinensi zigaanye, kyokola kye kigenda. Weekwate bannaffe aba ssente butto bakubirekokko, bajja kukulagula, balina package y'okulagula nabakozesa amanya okuva ewa Katonda. Si basawo Baganda, bo balaguzi. Kubuulira ekikutawaanya n'ekikubuzizaako emirembe nakuwa ne solution olina kivaamu otya. Basente butto simu zaabwe ziri ku screen okwo. Katutandika emboozi eno kunkumula amatu gwe ali mu laavu, asuubira okuyingira mu laavu kunkumula amatu, gwali mu bufumbo naye kunkumula amatu. Tuli ne Sharon yankubiddeko ku kasemu ng'akulukusa amaziga. Ne mubuuza kiki ekikukaabya. Bye yaŋŋambye oyinza okuba gwali eyo life gy'olimu, naye w'obeera mu life eyo ogenda kugibeeramu paka ddi. So tuzza okusharinga emboozi ya Sharon eno, byonna byogenda okuweera bigambo bye mboozi ye, kuweŋŋana ku magezi oba oli awo embeera enagiyiseemu atya. Tusanze okulaba Sharon. Obulamu bulungi. Obulamu teweeyagala nnyo. Naye kasito kyalina kasimayiro. Yes. Katonda akyankuumye nako. Era kati onjijjukizaamu nga kayimba oba kani yakayimba, tofaayo ku bye sirina, kasita kasimayiro nkalina. Yes. Katonda akyankuumye ne smile n'amaanyi okumbeezaawo. Obulamu bulungi. Obulamu teweeyagala. Ali ate omwami. Nti buli perfect. I don't know, essaawa eno simanyi. Yes, simanyi nnyo nti oba ali atya oba what. Simanyi, siyinza kugamba, siyinza kulimba.
So wankubireko kasimu nonyumizaamu ku mboozi yo nkuwa ku magezi ndi bwetugisharingira ku bantu oba olyawo bayinza okutuwa ku magezi tukikoze tutya kituufu. Embeera eno yatandika etya era eri etya? Embeera eno yajja nti natuusibwa okufumbirwa nga ndi mwana muto. Like I got nagenda mu kiyitibwa relationship obufumbo nga nkyali. Sinti nali muto nnyo nga bwe bagamba nti oba badde tanneetuuka oba ki. Naye nali maliriza campus mu 2019 kati nga ntya bino byogamba adde ewaka nti oba batandika okugaba bagambe muwala wa gundi yamala okusoma naye akola ki just ali awo. Kati by that time I had the person gwe nayitanga boyfriend wange era nga gwe mbadde naye all that time nga ndi ku campus. Kati namaliriza okusoma 2019 nentandika okola intani yange e Mulago nga ndi mu hostel. Yes, nga nviira ku hostels naye ngera obulamu si bwangu kuba during even the course of studying nga nze netetenkanya nengamba nsasudde ntya tuition biki bwe bityo. N'embeera ya hostel era teyali nyangu okutuuka nava mu hostel. By that time ndowooza nali mmanjibwa emyezi 2 naye nga there is a provision mami yali yaŋŋamba bino ebibiina kale nga abakyala bye batera okubeeramu nga yaŋŋamba nsobola actually nze yamugamba maama oba olinayo kale ekibiina nti ebbanja naye essaawa eno ku hostel oba mmanja ate bwe naabeerawo ebbanga ddene sente zigenda kweyongera ate nga mmaliriza okusoma. Kati nze mbadde ngamba obutadda waka olaba otya nonewolerayo kale esente obusente obutonotono kuba kati essaawa eno nsuubira bwe mmala okusoma maybe bwe banabeera bampadde oba omulimu eno gye ndi mukola intern nsobola okukusasula mpola mpola. Kati mama naŋŋamba wekityo bwe kiri it's fine. Nakwata emitwalo gaali 3 yaganzigiramu kibiina kye nenkwata emitwalo aga 3. By then that so like boyfriend wange yali twafuna obutakkaanya nga tetukwatagana ng'olwo afunye omukyala amuwasizza okitegeera. Kati nga siina bwe nyinza kugamba nti oba mulemereko kuba era natuuka ne extent neŋŋendayo ne mugamba naye hostel entuddemu ate neetaagawo okubeera biki. Yaŋŋamba ekintu kimu siina ssente. Ekitegeeza boyfriend woono ku bwe wamala campus we yali oyita boyfriend yali amaze okuwasa? Yali already mufumbo naye nga sikimanyi kitegeera. Ate ogaye nti wafumbirwa nga wakamala campus? Yali mufumbo ye. He was married kati na approachinga ng'ayagala ndowooza tubeere nga just boyfriend and girlfriend okitegeera. Kati nze ate nga ye muntu gwe ntaddeko ebirowoozo mmanyi okumala okusoma tugenda tambuza obulamu okitegeera nga ye muntu gwe mpulira gwe njagala eyandaga bye nali neegomba okitegeera. Kati bwe namalirizaawo ne ŋŋamba ne mugamba at least nfunirayo obusente naye bwe buti ngende nfune at least wembeera. Yes, yaŋŋamba talina ssente era mami ezo ssente ze yanfunira nengenda nenfuna we napangisa room yalina single room mitwalo 3 gy'emyezi 3 mitwalo 10 nembeerawo ng'olwo nene Mulago bampadde essuubi baŋŋamba okola bulungi ate twagala nnyo abantu abakola obulungi ate tukulaba toli wa mitima mubi. You're determined to work. Tomanya by chance tuyinza okuritaininga n'ofunangayoko kasente. Kati ekyo nakyo nekyongera nekinzizaamu essuubi nembeerawo. Nabeera mu mbeera eyo ng'omusajja sikyasobola muriikinga
ye muntu gwe nali njagala nembeera mu heartbreak nga ne bw'omuntu ne wajja na like akwane nga uli atoyina kyoyagala you're missing the other person naye nga yamblockinga buli wamu mu calls WhatsApp biki nensala nentuka nenekakanya mu mutima nenga waayo sanga yagenda kantandike ku struggling ndabe how wenyinza okuddamu ntandike buto kyanyamba ne ba retaininga nentandika okukola nga nfunayo kasente guba gutuuka omwezi awo gwakubiri gwakusatu yali ategedde we nadda nga wamanyi yatandikanga okukomangawo ate okubeera mu mbeera eri nti ye muntu gwe nali njagala I welcomed him back. That's how I ended up getting pregnant. Bwe nafuna olubuto lwajjira mu kiseera nga nali njagala omwana cause nalina stress nga mpulira njagala banfune n'omwana w'omuntu mbeere naye mami natuuka n'agamba teweesembereza abaana b'abantu omwana jafunira obuzibu ng'oli naawe tolina bwona obinnyonnyola kati when I got pregnant nawulira nga nenga yes nina ozaala omwana omu nembeerawo mami namugambako kati yali yawulirako ddolede bye tubadde nga ndi ku campus mutabuka omusajja akuvuma omusajja akola kino kitegera naye nga naguma nga bwomanyi nti bwoba oli mulavu tolina yadde ensobi gy'olaba kati nembeerawo mama bwe namugamba I got pregnant what nangamba kasita oli mwana mukulu toli mwana muto nti osoma obadde olowooza ku kyakulujjamu konze nedda nangamba zaala mwanawo after all ofunye omukisa nti okola ki osoma okola nembeerawo n'olubuto lwange luba luweza emyezi gyali ena ng'olwo nnyazaala wange nali tuli mu good terms kuba ye bambi yali yanjagala era yemwebaza cause agezezzaako nnyo nga namugambako ng'era yakimanyi nga yawoza kimwana wange kanya kukola kasita obeera ng'okola oyajja kudda biki okitegeera neŋŋuma nembeerawo kati yakomawo ndowooza olubuto lugenda myezi 5 twatandika okugamba nti tuddemu ndowooza tubeere ffenna omala ofuna olubuto era yekyanga yes bwe namugambako nti ndi lubuto saddamu mulaba ate jjuka ebyo ebiseera twali mu covid 2020 nga n'entambula ziri limited kati nga ali eri gye yali talina bwasobola avaayo kati nga ffe tutambula kuba emmotoka zatukimanga ne bakwatwala mukole bwe bityo nembeerawo mweyo embeera kati myezi awo 5 ng'akomyewo actually y'okutegeera okukomawo waliwo mukwano gwe wande nali ntambula nzira saidi za Kaleerwe namusanga naye like nenjogera naye nangamba biki how are you nenjogerako ko kale naye nemugamba nafuna olubuto mukwano gwomu naye nja beerawo nja kwerabira after all nkola naye lwe ndikwata ekkubo nensenguka okuva ano taliddamu kundaba oyo mukwano gwe ye yagenda n'amugamba kati mu kumugamba okwo awo n'atandika okunkubiranga amasimu mbu wafuna olubuto biki nze simanyi biki kale kyavaamu n'akomawo I welcomed him nangamba tubeere ffenna ze kyesaamanya nti oba baali batandise okutabuka n'ono gwe yali yaakawasa nga batabuse oyo mukyala we nagenda okimanya yali mukazi we before naye nga omukyala yali yagenda bweru yali mu Saudi mugwakadaama kati n'akomawo waliwo obuzibu bwali bubaddewo kati bwe yakomawo ne batereera kati nze yalina kola ki kuleka yes that's why ekyo kyabeerawo ekito kati nabeerawo mweyo embeera batuuka bafuna obutakkaanya balemagana n'omukyalo oyo kati nga yali ndooza yamuwa ssente ze ng'ali eri onaatuuka ekiseera ng'azeetaaga ng'ate akaseera ako yali tazirina kati nze olw'okuba omukwano omungi gwe nalina
ng'ate sagala mulaba nga oba alina ekimusumbuwa oba ekimuluma oba ki. Yajja n'anyinyonnyola ensonga nina omuntu amanja, teyaŋŋamba direct nti yali mukyala. Nina omuntu amanja what ne mulumirirwa nga nze. Ne ŋŋamba I have such and such money. Badde nkusaba. Zikuyambeko at least osolvinga ekizibu kyo. N'ozimuwa? Ne muwa ATM yange ne mugamba ajjayo ssente. Buli lunaku bagilimitinga okujjayo ssente to 1M naye nkusaba ajjangayo at least 11M. Kwaliko actually nasooka ne mugamba lindako bateekeko ez'omwezi guno ziwere $4.5 ojjeko 3 ezisigalako zibeereko. Kati ne muwa ATM yange n'agenda n'ajjayo ssente n'azikozesa. Nze nga sikinaako buzibu ngamba ye taata okitegeera mwami wange biki ne tutambuza obulamu ne tubeerawo n'andabirira kale ku lubuto sobola kugamba nti teyandabirira yandabirira ng'akeera n'anvuga antwala nga ku mulimu nenvaayo kale ng'alaga yes waali. Kati ne ntuuka ekiseera ky'okuzaala nze nabeerawo nga yaŋŋamba nga nkyali lubuto njagala nga nkulekere ssente wano otandika shoppinganga ebintu by'omwana biki but he never left me any money. Era nze yakwatanga ssente zange nenga omwana wange ajja kwetaaga kano omwana wange ajja kwetaaga kino nembigula kitegeera. Kati ntuuka akaseera k'okuzaala nengenda mu ddwaliro ebintu kale tebyajja bulungi nti nalina okulongoosebwa nenongoosebwa. Tutuuka nga tutuuse ekiseera ky'okutusiibula mu ddwaliro. Ekyasinga okunkwasa ennaku Juli ebintu ebyo byonna alina lwe yakubirako mami wange essimu. Twali tutabuse n'agamba nze ono omwanawo like ye yanneesibako okunzaalamu. Nze nali siyagala nko kumuzaalamu. Nze nazaalazaala dde abaana n'okufiisa n'enkola ki nenfiisa naye ono omwana we yanneesibako anzaalemu. Ekintu ekyo it has been on my heart. Mukuzaala mwakiteesaako nti tuzaale? Nkeera bwe nkunyonyodde engeri gye nafunamu olubuto. Yamala okujja nga azze okulabako kumba azze okulya bintu. Kati bwe yabeera nange that's how nenfuna olubuto. Kati ate nga nze ndwagala yandekera ssente okugula emergency pills neŋŋaana. Kiza yeri toyagala? Yes neŋŋaana. Kati nembeerawo bwe twatuuka okuzaala omwana nali mu ddwaliro banongooseza biki mami azze biki wonna tuuka mukubira mugamba omuntu ng'okimanyi obadde olina omuntu asulirirwa osobola okubeera nga obadde olina at least sente zosevingawo naye abasawo batuuka bagamba tugenda basiibula sente z'eddwaliro. Ntuuka mukubira ngamba nze sirina wadde 10. Obutamukalubiza namugamba kebera bwe wati ne bwe wati oggyeyo ATM yange oggyeyo ssente. Era kye yakola n'agenda kwolwo yasooka n'aggyayo akakadde kamu then the following day n'aggyayo 5 kuba nga bwe ngambye nti baali bagirimitinga akakadde kamu n'ekitundu. Eddwaliro lyali lyagala akakadde kamu mu $3,000. Endala nga njagala nzigulemu kale ebintu biki wipes za mwana biki ebyo. Angambye talina ssente nenkavaling up nangamba nja zikuwa. Natuuka ekiseera ezo ssente nenzivaako nengamba after all omwana waffe ate atulabirira ate okitegeera. Kati nentuuka nemanyiira embeera emirimu gyange awo wejjatandikira okugootaana. Ng'omaze okuzaala? Yes ndowooza ku mulimu batuuka ne balaba nga nfunye oba obuvunaanyizibwa I can't attend the full time nga bwe baali bakyetaaga luli. Nabeerawo awo nga ndi mulwadde kuba mpaka ndowooza mu mwezi nga gwali gwa 3 omwana yali atandise oweza emyezi 3.
ngero bakubirako kale n'obabuuza kati kye baba bampita nga waliwo ka contract akalala akaze ne bagamba jangu okole kuba kati wafuna n'obuvunaanyizibwa jangu oddemu okole. Era omwana ne ntandika nga ninawe muleka namulekanga wa jjajjaawe nga ninawe muleka ne mupikinga nga evening ng'obulamu butambula nga butambula katutuuka. Era wali okola Mulago? Yes, naddayo era nenkolawo wamu e Mulago. It's some NGO organization eyaliwo nembeeramu nga nkola kati ka contract katuuka nako ne kaggwako nembeera ewaka nemugamba naye nkoze eki nga mpuli yasaga tuula waka ntuula newaka nebyendowooza biba bingi ndowooza nebyesiina kulowooza oba olumu nekubya n'essimu nentandika olowooza byesiina kulowooza lwansonga mbeera waka all the time kubeerawo tolina bikufuula bize biki nemugamba njagala kukola nangamba gumiikirizaamu ojja kukola kati nembeerawo like for ebbanga nerigenda kati tuyingira at the end of 2021 tutuuka tushiftinga awo wetwali era nga tuli mu butakkaanya obuli serious nno ng'asazeewo twawukane. Olwo kiki kiyita obutakkaanya? Kuba kantu katono nnyo nga bade tukasuubira kati nze ndi muntu atamanyi nnyo kuyomba ate n'ekirala nti I respect omuntu mukulu munnange nti newe tubeera tufunye butakkaanya mba njagala ne tukyogerako ng'abantu abakulu without raising voices ongambe nkoze kino kuba nze naye namugamba ne bwe mba nkoze ensonga ki you tell me bwe mba ndi mu nsoya like netonde era ng'akimanyi kati nga I have this weakness ayinza okujja nakuvuma nakuyombesa nakola ki n'okaba bukaabi you keep the anger at heart kati ng'obusungu olumu bunsukirirako nga sirina kyenjogedde I faint bamuyita nzirise kati jjukira ng'alina amaka amalala olumu amala okuvumavuma natambula n'agenda gwe n'osigalawo tomuzeemu olina obusungu okitegeera you end up fainting bantu bamuyita namugamba ate biki bwe bityo kati natuuka ekiseera neŋŋamba naye lwaki neekuumiranga mu buno obulumi bw'abanga akunenyeza ekintu nga si kituufu naawe yogera ky'omanyi ekituufu olemenga keeping ekyo ekikuluma ku mutima ekyo nenkifunira solution. Natuuka nga ekiseera nga ne bwaba ye muntu essimu ejja kuvuga tategedde ani akubidde yateekewo ekikye kitegeera ne bogezaako to explain yakitwala nti oba obeera omubuzaabuza awo ajja kuzira okudde waka for some time ajja kutuuka kwegala bingi natuuka neŋŋamba bwe twashiftinga awo ne tubaako ewalala gye yali apayisizza naye n'okugendayo ye yali ayawukanye nange ng'olwa ŋŋamba nze sijja kusobola bye weetaaga obuvunaanyizibwa bwo bungi ate nze ndayika obusobozi sibulina naye kasita mukupangisiriza ennyumba genda obeeremu n'omwana twagala ne tuyingira ennyumba awo natuuka ngera tatuwa kyakulya we najjirako omwana wange nga ntulamu ŋŋamba sikola andese sirina kyakulya ate omwana ayonka nze amabeere naagajjawa era nakwata omwana ne mutwala ewa maama ne mugamba maama omwana nasooka aveeko yene njiye n'ensi awo we natandikira ne nkonectinga ne mukwano gwange era naye bamuyita Sharon ne munyonyolamu kyempitamu kyava ŋŋamba engoye nno zikola engoye z'abakyala zikola lwakuba gwe oliko omusajja akola ki akufuga takuganya kukola ki kuvaawo ne bwe tunamugamba nti tugenda kukola tajja kukkiriza kyebamugamba Sharon essaawa eno nina kwerwanako nga nze omwana wange ali ku lwange bambi yampuliriza natekinga responsibility najja newe twali tubeera ye yasooka okumanyaawo najja nalaba naŋŋamba nze nja kuyigiriza okutunda engoye online tukole zino engoye zirimu ssente tojja bbulwa kirabirira mwanawo naawe kennyini oba ne famire yo bandi awo ng'omusajja akomyewo
Namba, I can't be there without you, what? Nensirika, era ne muwuliriza. Ne tuddamu ne tukwatagana nti. Ngolomaya ne myezi ng'emeka? Mwezi gwalinga gumu. Ne ngamba, anyway. Ebyo bibaawo mubaagalana ne mutabuka kino bwekiti. Ne ngamba, ye muntu gwenjagala tubeerewo. Kati nziriŋŋana naye ne tubeerawo tutambuza obulamu. Kati ne ntuuka ne ngamba nina omugamba nti neetaaga okukola kuba ayinza okulowooza nti wasiri serious. Nakeera ku makyera ne mubuulira ne mugamba Sharon yambuulidde bw'ati ne bw'ati nsobola okugenda n'enkola. Naye kale yaŋŋambye kale bwe mba nfunyeyo kapito ekitone nnyo $3 gasobola otandika. Wajjukira engoye obeera kasitoma bw'ali odalinga ogenda n'olugjayo eri ng'oleseeyo ssente n'olutunda zikola ki z'osobodde. Naŋŋamba sirina ssente but njalaba. N'okukikkiriza ekyo kyamala kubeeramukko okusika omuguwa. Mbunze sawasa mukazi wa kukola, nawasa mukazi wa kubeera waka. Nensirika nenemerako kati nengera neŋŋamba mukonyazaala wange nangamba mama mwana wange olina okukola ki okukola. Zoyo nja mubuulira talina kyatugamba wanaatuuka ebimu ne bimulemerera ng'olina omukavalingirawo. Katula kyabeera akugaana ojja kukola nze nja kwogera naye. Ne bayogeramu naye era maani awo naŋŋamba it's okay ojja genda okole ne mukwano gwo. Ne nnyingira ekibuga natandika okunjigiriza ng'oyo nanjigiriza naye era ng'akomplainingamu okomawo leeti jjukira osimbula mu tawuni ssaawa emu jamu nakwata wotuukira eri ku 7 ku mbuzi Gayaza Road kajamu k'empereerwe jjukira nga tajja gamba nti oba kuwadde ssente ziri excess nti onoolinyawo booda ng'era ye akoma kukuwa za waka. Z'olina otetenkanyaako n'olaba olina okukolerako omwana breakfast gy'anaagenda naye wa jjajjaawe naawe otetenkanyeko transport you have to come back gy'ogenze togenze kukola oli akuyigiriza buyigiriza. Pozi bw'aba ng'akoze naye n'agamba kale kwatayo omutwalo ogukuzaayo waka kitegeera. N'embeeramu eyo embeera for some time bwe namala obiyiga bakasitoma baalwawo okujja. Kyatwala ndowooza emyezi ng'ebiri nga mpositinga naye nga sifuna. Kyavaamu ne mpulira nga ne ngamba oba nabyo tebikola. Naye oyo mukwano gwange n'aŋŋamba nze ekintu kye nakuwa manyi kikola. Ebyo nabikuyigiriza sikusabye yadde 10. Kati gwe keeping on you post. Nempositinganga. Bandi awo nga ntandise ofunangayo bakasitoma omu bw'otyo n'ogenda n'otunda. Naye embeera yagenda etandika okukyuka. Bw'ogenda mu tawuni jjukira noyizi ya tawuni ng'olumu ayinza okukubya essimu n'otagikwata agamba oli mu basajja lwaki akubye ne mumunyonyola n'omugamba oba essimu ebeera mu bag or like you're in a noisy place you can't pick the phone bwe bityo yaba amanyi oli mu bibyo birala. Nze natuuka ekisange essimu evuga n'embeera ku bunkenke. Okwata ekkubo ogendako ewa mamiwo obeera ku bunkenke. Ovaayo omusabye kale ng'akukkiriza naye akuba essimu like ng'obeera ku bunkenke mama n'atuuka n'agamba naye mwana wange obunkenke bw'oliko nga bungi. Ojja wano eno naye obeera ng'ali ku maggwa all the time obeera mu kupapa biki nga byonna mbikola lwa nsonga basagala munyiize. Kitegeera essimu bw'evuga oba olina ogikwatira mu budde if you delay that osoose kunoonya w'ogikwatira. Kitegeera byonna ne mbigumiranga ku mutima ne ngamba nina okumanya nti omuntu gwe ndi naye kirayika oba njagala nnyo oba like ebbuba lye lingi nga nina kigumira. Ekyo ne ntuuka ne nkitegeera nga nze. Naye essaawa ya leero awo we yatandikira okugoba ku by'okugenda ebweru ye nga ye. Ng'agamba njagala ngenda ebweru, bonna agenda ebweru naawe nja kutumya tubeereko mu life nga tuli bweru. Olwo nga mukyali bafumbo? Yes. Naŋŋamba that was last year. Naŋŋamba njagala ngenda ebweru tukolere omwana waffe biki koze tewali buzibu. N'abigobako ebibye ne bisooka ne bigaana embasi teyamuddamu. Kati
nangamba naye olaba ota naye bwogezaako kuba nze kyemanyi olaba wasobola okunyamba omulundi guli bwogenda ebweru nkimanyi tosobola kukola ki kunneerabira ku ngeri gyonjagalamu ate era nga bwe kiri tegeera nangamba njagala tugobe ku nsonga zino ogende ebweru oba ki nze mmanyi ate gwe olina obusobozi okusinga ku nze kisooka wasoma osobola oyitawo naye mugamba it's okay tukikoleko nsigala nga nkola byenkola netusooka netugoba ku passport nenjifuna katawo mu mwezi nga gwa December last year nagamba ne mu buliro waliwo omukyala gwe twali tufunye awo nangamba tutekeyo ebintu byo you apply kwanze it's okay netuteekayo ebintu byange netuapplyinga kati that time wetwafunira omukisa newabaawo yali atunda ennyumba ye kati ng'alina emmotoka entono nemugamba naye pressure y'omuzigo guno ate ng'ebyenfuna bitono olaba otya if emmotoka kale netusooka netugejjako then we get somewhere wetuyinza setwalinga nga tetupangisa kuba eri ennyumba yaliko n'ez'abapangisa then negye tusobola osulamu nemugamba ye tolaba wano kiba kisingako netuba nga tufuna mu bapangisa ate nga naffe tulina we tuli then emmotoka egenda nga kunywa amafuta yeetaaga kino biki ng'etwala butazi sente we agreed netugenda netugula awakaawo era netushiftinga netuyingira obulamu bwakyuka nnyo ndowooza okuva netwayingira awakaawo enkwatagana ebadde entono yes omusajja ayomba ekintu kimu bibiri nakulangira nasobola okujja mu muzigo nesalawo ntambuza ebigere nsobola okujja mu muzigo biki like muyombamu akantu katono naye ngaekisinga omuyombya ekisinga omuyombya ndowooza ngambe oba buba kwa natuka ne mugamba nze gw'obubira sina budde w'abasajja nga making sure I go to town nenkola byenkola olunaku lwemanyi lwanakomawo ewaka ne mwesibako ne mugamba ninda tuddengayo ffenna naye yadakolera akolera mu town no yakolera awo Wandegeya kati nga mugamba ngenda yitiraawo tuddeyo ffenna nga making sure nina okufixinga byenkola mangu bayisaa nga 9 ne making sure bantuusa ayi ne mugamba tudde ewaka bwe bityo like mulage nti sirina mbeera yonna gyenkola ki gyenkukuta naye babasajja bansuubirizaamu zige simu ya eva ebeerawo free tebamu password he can access it anytime waba ayagadde amanyi nogikeberako era amanyi ogikeberako yes kuba munaye ndowooza muze ndowooza gwabagala nakozi nange era olumu I can't deny osobola okugamba kankebeeko essimu okitegeera ng'ayinza ogikebera naye nga twasalawo ne mugamba okukuma amazima let everyone's phone be opened nga oli asobola ogya accessing and we agreed on that era nga bwe kityo bwe kiri naye embeera yakyuka it was one day naye naleeta sister wange ewaka ankumirengako omwana nga ngenda bino byengenda mu town nga wetuli awo pola it was one morning musajja yali yakyuka adde ewaka abeera munyiivu ayinza okujja n'omugamba nkuwe ku kyokulya takunyega jjukira olumu ovudde mu town opakupa n'ogenda ewaka n'olufumba mangu mangu n'omutwalira ekyokulya ye n'akulaga nti tayagala kumanya netuka nenanga embeera ekyuse nga nange ekyenkola nenga waayi kansirike bwatyo bwanyiiga namala natereera oba olimu obeera stress ya mirimu sajja kasasira sente zimubula stress esobola ekyo kituufu nsobola okitegeera yakola mulimu ki akola mu anyway ndowooza I should say he's a businessman kubanga akola mu mifaliso then ne furniture kati ngera ngezaako nembitegeera nengamba olaba nange zimbula olumu nenkomawo nga nina stress kati
naye yennyini osanga olumuzimu bulane nga ajja kwesotinga tujja tereera nekigumiikiriza for some time. Kati otadde one of my clients yakeera kuba kumaca nga tukyebase saa 11 no saa zigenda mu emu nakuba hello actually yavuga sagipikinga nangamba ani oyo akedde okukubira namugaa wuyo mukebere kyava kwata essimu najjamu enamba y'essimu nakubira omuntu nga sirina connection naye kati agenda akebera mu nemuga kati oba omaze okukebera you give me my phone nagamba sijja gikuwa lwaki oginzijjako kitegeeza you hiding something nagenda mu WhatsApp nabako enamba y'omuntu omu gwe yalaba he knew he was my ex naye nga nali ntute ebbanga ndowooza nga soogera naye n'olwokuba napostinga kolo nali postinze obusaati bw'abasajja nakomentinga naŋŋamba how much are these njagala ondelivalingireyo buna okitegeera kati olw'okuba oli yali agirabanga enamba agimanya ate era kwe twakomaawo kubeera namugamba I can deliver them nemubuuza wa nandagirya naŋŋamba nemugamba it's okay I will send the border azirete omuwe sente weziti ne weziti naŋŋamba okay I will let you know tomorrow era we twakoma kati n'agirabamu awo yatabukira naŋŋamba parking ebibyo tambula onviiri amangu ago kyemba mugamba lwaki oyogera bwotyo kajjukira nali nina nange obusungu bwange byonna byazeemu nga atuyisaamu atusirikiridde waka biki like for some 2 weeks kyemba mugamba bwoba kyosazeewo tewali buzibu tugenda genda naye mpa essimu yange ko yo sigenda kuwa ssimu nga ndowooza manyi ngenda kolaki kudilitinga oba mbuzewo obujulizi kyemba mugamba sigenda gikuwa naye leka tuyite mami oba dadi wange ebintu bino tubimale mu mirembe if I'm to leave ngende nga buli oba kitegedde ne kati nanze njagala genda ku mulimu konze oba ogenda togenda na simu yange either you stay here with my phone oba ogireka ogende ojja kudda tubisotinge kati tuva tuddawo mu kusika omuguwa yakakana nkutte mu bulago ansudde wansi omwana wange yaliwo ne sister yange yali mu nyumba sister yange kyava atandika okuba enduulu ngalaba oli angudde mu bulago bwati wansi kuba nali musikako essimu bwati nansuula wansi tukakana nga alinga ali mu kuntuga nga ndi wansi wenti ndi mukulaajana kati sister yange kyava awogana kati olujijukira nali ndusibye nga taddeko padlock mugaye togenda fuluma abapangisa baaliwo ne bajja kabaga otakiriza of course kyali munda nga they can't access us kyavamu nkubyawo biki ne mugamba leka tuyite maama wange kati maama wange nga bali wala ne taata mama aliiri buddo tata aliiri wakiso nga they can't come kyenva nkwata ne mugamba naŋŋamba sijja kuwa simu yokonze kati mpa eyiyo ze nkubire tata wange oba maama bwe nakwata essimu ne nkubira maama we nemugamba maama mbadde nsaba ojje waka dadi hamu atabuse this and this kyava ŋŋamba abula omwana oyo kanzije mukadde nakwate kuba najja ekyasinga okunkwasa ennaku yatuuka awo ne munyonyola engeri nga bwe bibaddewo mukadde yakakanira blaminga nze nensirika nemugamba maama kantambule muviire kuba kimu bibiri era olutabuka gamba tambula onviire nanangira ennyumba biki nemugamba maama kankwate ekkubo ntambule ngende nanga mwana wange tokikola ekyo gwe guma oyo embeera ze za taata we nange ngumye bingi negezaako just omutegeere nebiwuliza nemugamba kale wadde maama kiri bwe kityo kasoke ngendeko ewaka mpumulemu I'll come back kyenva nkwata omwana wange during that process nga twogerezeganyaawo ne maama we kuba yaliwo sister wange yakubira maama wange essimu n'amubulira buli kimu ekiriwo
kati mama wange yankubye esimu zange nga sizikwata kuba oli ye yali agirina n'amukubira ku yiye nga ye kuba yayina ennamba ye omusajja kyatavuma mama wange nga tekiriiyo Nazaala yayogera ebigambo bingi gwe gukazi gweva ku ssimu yange biki tonsirikirako binyo biki ebintu byali bingi nasirika nakaba amaziga tabeeranga kaawo na respectinga mama wange yakikolerwa busungu oba kyali kibaddewo ko before? It has ever happened. Ngera agamba ye mama amanyi omwowuwe owange like tebalina makulu okitegeera naye nga mu mutima ngamba omuntu atalina makulu ye yamuzaalira ate omuntu gwa claiming okuba nti gwayagala nengamba singa teyankuza nga bwagamba nti nina empisa compared to the wives oba babadde nabo mama wange naye yali badde talina mpisa ekintu ekyo kyannuma nensirika kyemankwata kubo nengenda nentwala omwana wange wa brother wange ne sister wange kati nengenda nempitiramu tandade wange ensonga zonna dadi nangamba bwoba omanyi olumizibwa vaayo kubanga bwaba agattako n'okukuba bwanakeera nakutta nze anangamba ki ye bwanakeera nakutta like onaawoza naye ng'oli you already dead. Wano mama malo muvuma mama ye yagamba atya? Mama yamuvuma bingi namala namugamba vale ku simu yange kusimu yako manyoko biki nakulako essimu mama na kuba yamugamba naye lwaki tofulumya omwana wange kyoyita ekikomera kyo oba biri mu nyumba byonna tomuwaako n'ekimu omwana wange mufulumya okusinga l'onoomutta ono namuvuma ebigambo byali bingi nga ne mama ye waali awulira kyannuma nakiplayinga cool nengamba kanzikakkane nengamba sister wange parking ebintu na parking ebyanguwa nembatwala ewa brother wange bwe nayogera ne muzeeyi nangamba kyoba okola boba oyagala okwate kubo muviire ng'owulira osazeewo you've had enough sookera ku poliisi oyogere nabo obabuulire embeera gy'oyitamu then olabe kye banakukolera kyenakola era bwe navaayo nasooka nempitira ewaka nasanga yataddeko kufulu endala ku nnyumba mufunze nga kitegeeza oba yali tayagala nveewo kuba yandowooza yamanya kengenza otwala omwana am coming back n'emmotoka ntwala ebintu nateekako padlock endala kananga kyenakola tengenda ku poliisi nentuuka ne mbagamba omusajja ntulugunya ampisa bwati ne bwati naye njagala muviire bwe kiba kisoboka tumuyite tu agreeing then twawukane emirembe nga tewali atusiza ku munne kikyamu ne bamuyita ekyasinga okunkwasa ennaku kale bamuyita I started feeling nti tetwali tuseeyo yonna kuba twali ku poliisi nga mpulira njagala namugamba jangu tugende oba twogerere waka tubimale naye ng'olwedde ensonga naziyingizaamu dda poliisi nenguma nengenda ne tubafeesinga twatuuka eri omanyi ye bw'aba ayogera tasobola tasingika oba kyenyinza okugamba nze essaawa eyo nayogera current situation eyatutabudde ye yayogera story kuviira ddala nga ndowooza atandika kunkwana bukwanyi nalaga wa poliisi nti nze ndi mwenzi nnyo like obwenzi bwendiko like simanyi nti yansanga nina abantu bangi bikiibwe bityo namugamba wansanga si nti nali nti oba nina serious nga oba nkimanyi tugabeera ffenna ate of course era bwe mba nasalawo nembeerekereza nengamba I will be with you n'ogumira ku ye yes gwe lwaki tosobola kitegeera ne kati omukyala wa poliisi yatubuuza oyagala ki nga bambuuza ne mbagamba nze bwe kiba kisoboka ampe ssente zange ze namuwa ntandike at least ne bwe natandika ka business nkolerera omwana wange kuba manyi omwana wange ali ku lwange
already ye yagamba dda ayina abaana biki wadde kale noono mwana we naye nga ndaba omwana wange alinga ali ku lwange ne bwokiba ki ko waliwo ne lwe yalwalako ne mugamba omwana mulwadde nangamba oyo omwana si malayika tewazaala golodi era namuddamu ekigambo kimu nti nze gyali ewange gold kuba nina omu for you oyina ab'enjawulo nangamba tonteeka ku pressure ya mwana nti mulwadde abula bwe naaba nfunye nja kuwa omutwale mu ddwaliro. So atubisa mu bimpimpi ku poliisi kyaggwa kitya? Twabeera ku poliisi ndowooza simanyi bwenyinza kunyonyola omukyala yaŋŋamba yasooka namugamba afulume kyava ŋŋamba olina ki kyondeetedde okulwanirira omukyala wa poliisi? Yes. Nali sirina ssente naye akasente ke nalina ke namugamba waliwo ssente zino ze nnina kyava ŋŋamba ngenda kukulwanirira ojja funa ssente zo biki sente nozimuwa? Nemuwa ssente nenfuluma kati kyava amuyita naye kati ndowooza naye oba namugamba okukavalingira find something for me kati ndowooza namuwa ezisuka ku zange of course baddamu okutuyita omukyala yagamba ekintu kimutegeeragane muli bafumba era muli baagalana gwe nnyabo siraba kiki bakikutwala nga waka wooli topangisa ddayo tuula nebbaawo muteeseganye ne mugamba naye embeera gyampisaamu tansikiriza kukola ng'olwangambye bwe kuba kuddamu okubeera ffenna siddamu okulinnya ewaffe siddamu okukola yes ntuule waka ajja kundabirira ndovu kitabisobola si nti abisobola bikola byonna ojja kubeerawo weetaaga okusiba enviiri ojja kubeerawo obeeko kyoyagala oba omwana abeeko kyayagala nga naye weetaaga ssente nga ggwe era omukyala yamugamba ekintu kimu ekyokukola she has to work oba oyagala oba toyagala ekyokukola muleke alina okukola newaabwe alina okuddangayo bw'aba nga asazeewo nti gamba nti agende ewaabwe abula mutegeeragane musootinga ensonga twategeeragana netuddamu netutambula netutambuza obulamu tewayita wiiki omava ku polisi noddayo mu bufumbo? Yes. Tewayita wiiki zaali ndowooza wiiki nga 2 netuddamu era netutabuka kunera yankwata mbulago gyemba mugamba naye lwaki onkwatanga mbulago atleast singa oba onkuba ekyo ekintu kindaga ekintu ekirala wande ojja kunkwata mu bulago emimiro gyegatte gutera nga kiri dangerous amala nakwetondera nagamba sijja kiddamu nange simanyi kimbeerako nosalawo noga let me understand it tutambuze obulamu awo during that time twali tutandise processing ebintu byange nesubmitingayo ngera obulamu butambula nga wadde bibeerawo naye ng'osolovingako ebisobodde nogamba obulamu bujja tambula omu bw'anaagenda aliyamba munne kati ebintu ne batuuka essomero ne limpa letter of acceptance ne banzikiriza ogenda osomera e Canada. Wa-applying agenda Canada? Yes. Lwaki biri ebyadda byotunyumirizako wa-applyinga naye? Ebyo kuba tu-applyinga December ne tusubmitinga nga January awo atandika of this year ne tusubmitingayo mu ssomero in different schools kale then essomero ne limpa ne banzikiriza ogenda okusoma kati nga tulina otandika ku processinga ku study permit ne tutandika ogiprocessingako nga nange obusente bwenkoze nga kugamba olina mmeka mugamba ninawo bweziti kale naye nakwongerezaako bintu ne bitambula nga kalalaga waali ali willing okukola ki okunyamba kati tutuuka this time ekyamutabula awo mwezi gwokusatu awo nga gutandika this year twali era tutambula bulungi
tulinda bintu bandaba nga banziramu kozera naye yaddamu na applying nga tugamba kale gwe banasooka okuddamu agenda gyayamba munne ne tubeerawo kati yabeera ewaka nina mulamu wange. She has been my friend. Tuli ba agement nga we natuuka mutwala nga muganda wange cause I don't have elder sisters tigweyiza okugamba ku kikulumye ngero yo ne nyazaala wange bwe tuba tutabuse bembuulira ku binnuma like ne bamugambako n'akyusa kati mulamu wange oyo twafuna misunderstanding naye era ye yatutabula him like he had to make her to become to that disagreement. Buli omu n'atuuka n'asiriikirira munne kati mulamu wange yali alina obusumuluzo bwe yandekera like she had given me access to her home agamba biki ng'alina ebisumuluzo bye yampa kati one Sunday nali ngenze ewaka we had a meeting bwe nava ewaka ndamusangawo nga waali kumbe yacekinze ebintu byange nalaba obwo obusumuluzo teyasooka kumbuulizaawo oba bwawo oba ki ye yakuuma busungu ku mutima kati mu baagi yange yalalabyemu 100,000 naye nga kale zonnyinga ze ninawo kuba zonna zonna nali nzeggyeko nga era akimanyi watwali tuzitaddeyo mu kusubmitinga gundi study permit biki application kati nga bwe busente bwe ninawo bwe ngamba kasitoma wa odalinga bwe bujja otandika nga bwe bulimu kati yali azirabye n'akuma obusungu bwe buli oba yalina n'ebirala ebyali mu munyiizizza nali simanyi nga yenna like nga ndaga munyiivu nadde nakomawo nemuga ne awusa zaali zinnuma kuba nali nsiibye nakomawo nga awusa zinnuma nemugamba nabadde nsiibye nawe olunaku sirumazeeko awusa zinnumye nnyo olwaleero naye kyemanyi nawe ndiyalabika ekuluma nti tenkanye eki what we can eat kyava ngamba gomanyi oba ofumbafumba oba tofumba gomanyi ye nayingira obuliri neyeebaka nengamba kasita nze enjala ennuma kanfumbe nenfumba emmere hikemugera alaga alina obusungu nensirika saanyega bingi bwe namala nemuyita najala alya emmere naddayo neyeebaka netwebaka that day. He called me that following day nali ewaka nga sinagenda mu town nankubira nangamba nsaba mpoleyo emitwalo 10 woba ogirina kozi yali yazirabye naye nange omutima gwali gwatuuka ne gufa okuva lwe natwala omwana wange wa maama nga tampanga yadde 2 ate nga kimanyi bali abanywa yakoma kimukuwazizo za waka z'okozesa naye wande namugamba nsabayo emitwalo 2 nyongereko emitwalo 7 ngiweereze mami wange balina bye beetaaga ewaka n'omwana mulwadde yangamba talina yadde 10 ate nga sente zaaliwaawo nga noziraba nziraba nensirika kati kolo bwe yansaba emitwalo egyo 10 nange namugamba sirina mukungamba yangamba like he got so disappointed in me kuba yitakisuubira kubeera nze nga ne bwemba n'etaano nga gyensingaza oba 2 nga nzimuwa okitegeera naye nange omutima gwali gutuuse nga mpulira obulumi nga ngamba mbeera ntya n'omuntu nga tasobola kunyamba ate ku mwana owuwe ate nga nze ayagala muyambe era namugaa kimu sirina yadde 10 kyava asirika era najjako essimu obwo nabwo obusungu n'abugattako enolaba the following day teyaddamu kumpa kyakulya nembeerayo waka wiiki eyasooka tetwogera biki no communication enolaba embeera ekyukidde ddala noto kuno nasalawo nenga nsijja yomba na musajja ono kansirike kati bwe yaddamu okujja nze mbadde nga nzuuka saa 9 nensaba nsiiba nenzukuka ku 9 ogw'ekiro nensaba ngera takiinaako buzibu naye ku luno lyajja
era nenzukuka my no more time to pray. Nengenda mu sitting room ntandika okusaba. Yasooka n'aŋŋamba making sure nze tompogganira. Nenkiwuliriza era nenkendeeza essimu gye nali nsabirako. Nsaba mu mpolampola. Kati mbandi awo yava mu kisenge omulundi gumu. Kyabajja nangalulya bw'ati ng'agenda kunkuba. Nakutamya bwenti mutwe ne mugamba kuba sikyalina gye ndoopa. My family already baŋŋamba okwesonyiwa n'ennema. Nze natuuka kuba wali muzeeyi we yaŋŋambira nti ngende ku poliisi biki. Bonna naleka ideas zaabwe n'ensalawo ne ŋŋamba kankole ki kamuddire ffe tutambuze obulamu bwaffe okitegeera. Namugamba kuba sikyalina wa kuloopa. Your side they will never leave your side. Of course newe nabagamba era bajja lowooza oba ki. Namugala kimukuba oluyina alukomya mu kkubo. Bakwata essimu n'aginzijako n'agenda nayo n'entandika okukaaba. Naye nga nsaba ekintu kimu ngamba Mukama bwe buba busibe Mukama nsaba onsumulule. Nga nsaba ngamba Mukama I've tried. Ye muntu gwe mbadde mbeererawo mu mbeera yonna. Mwagalidde abaana family. Sisobola laba kirungi n'enkiyitako. Omugamba kino kitwalira omwana wo bw'ati. Ne bwe ziba ngoye ne bituuka ebyokusoma n'ogamba sagala akaluubirizibwe. Obeera mu town n'ogamba kale let me buy oba shoes bimwanguyireko kuba enfuna oba kale ntono okitegeera asobola okuhandolinga abaana baddeyo ku masomero kuba natuuka ne nkitegeera nti alina obuvunaanyizibwa. Nensalawo ne ŋŋamba nange I have to stand. Kitegeeza ono mba nnina okukola ennyo kuba olwedde bali bakulu balina okusoma biki ate ng'emirimu tegiri stable bulungi. Nensalawo ne mbitegeera nendekerawo n'omuteekangako pressure nti oba omwana yeetaaga kino baki nga bwe mba nzifunye I cover up. Lwolabye ekintu ekirungi noga kino kankigule omwana we bw'ati kijja mutuuka era n'omugala kino kitwalira omwana baga yino gitwalira omwana okitegeera. Naye natuuse embasa yatuuka n'enziramu ng'edinayinze buli kimu like nga baŋŋamba I didn't show them enough financial support nti njasobola okutaking care of myself in Canada without working there. Then n'ensonga endala gye bampa I didn't show them evidence nti ndi willing okomawo e Uganda. Awo nali separatinze naye naye nabeera mu mbeera nga ŋŋamba njogere naani ayinza okunnyamba. Taata wange nga talina busobozi, mama nga talina busobozi. So wano embassy we denying yakuwa chance endala y'oku. Yes, yampa chance endala to reapply. Nsubmitting eyo. Naye natuna nenga akatimbi gambyani. Baba beetaaga ssente era? Yes. Nga babeera beetaaga $115 eza student permit. Emitwalo nga nkaaga. Yes, nkaaga. Naye ng'obusente bwonna bwanzigwako kati sikunyonyodde we naviirayo. Ey'embeera gye yampisaamu awo natuuka n'entendewalirwa. Ne ŋŋamba takyampa kyakulya. Kazibeere enviiri nze ezeesibisa. Kakibeere ki? Nkola ki wano? Olukolo yajja natuuka n'aŋŋamba wano natunzeewo. Mu nnyumba mu Nsula? Yes. Samanyi oba yali annimba bayita nnimba. Yajja n'aŋŋamba wano natunzeewo naye nabagambye bakuweeyo ebbanga. Kati byonna nabigattagatta. Mu kutunda yaggambako ng'agenda okutunda? No. He just came n'aŋŋamba mpa endagaano ya wano nengikwata nengimuwa. Kati n'aŋŋamba wano natunze actually nze yamubuuza watunze oba ogenda kutunda. Kyava ŋŋamba ngenda tunda olwaleero naye ngenda basaba bakuweeyo ebbanga nga wooli. So ye yali takyasula waka? Yes.
yali akolese takyakomawo nga n'ekyokulya takyakimpa nga wendi awo ndi byange just ogenda mu tawuni n'oyiyayo kyoyiyiza n'okomawo ne weebaka kati nentuka nedaba nga embeera ensuseeko nembuliramu mukwano gwange nasoma naye ku campus nagamba nze ninawo wano free room bwoba osobola vaayo ojja otandika obulamu. Sharon twagamba kubanga tuli ku campus musajja wamwagala nnyo kati byakuyisaamu obiraba kwate kuba ojja tandika obulamu kasita obeera ng'okola. Nange kye nakola nekwata ekkubo nenvaayo. Embasi yagenza okunziramu nali nakavaayo ndowooza ennaku nga 2. I submitted mu March ne banziramu after 2 weeks, that was April 12th. Ne banziramu nga badinayinze my application ne bansaba okukola biri byenkugambye like okubalaga nti nsobola okwerabirira financial support emala then n'okubalaga nti nja kudda e Uganda nga bye baagala because they were the key factors in the letter. Nena tulane nebuuza nengamba ngenda bigamba ani essaawa eno. Mama wange nali simugambangako nti ndi mukugoba ku byokugenda ebweru era nga takimanyi even now takimanyi kabeerani kabeetaata nga twasalawo ne tukitandika ffe babiri ng'agamba yes nkimanyi kuyisiza mu bulumi bungi naye njagala oyawukane nange nga at least olina kyokoze ki kyonfunyemu kale oleme gendera awo nga yensonga lwaki tubiprocessingako naye twatuuka nga already navuddeyo sirina gwakugamba nafoosingibwa negenda nemunoonya nemugamba embasa yaŋŋaanye olw'ensonga bweti ne bweti naye bangalambiddemu neetaaga emitwalo 6 naye sirina wakutandikira kyava ŋŋamba endewe kati ndowooza yagiraba banga advantage ey'okuzza waka oba yakirabanga simanyi bwenyeza kitwala naye nabimunnyonnyola byonna naŋŋamba tujja bikolako in 2 weeks from now neŋŋuma 2 weeks bwe zaawera nga tewali ayogera na munne like nambulokinga everywhere neŋŋamba banaye ngenda kujjawa ssente ebbanga ligenda awo nentandika te nenziramu okubeerako eyo pressure eno omwana wakugamba mulwadde eno byokola tebitambula kubajjukira obeera tolina nti capital wuuna amala olumu kye neebuuza nti kati in case nga ebyo bigobyeko ne bakuwa visa sente za tiketi zigenda kuvaawo zoba zisobola kuvaawa pulani yogirina? I'm not so sure naye nina essuubi nti Katonda bw'aba nnyambye embasi nenziramu positively I can't struggle. How? Nsobola struggling I never that. Zino wezibulidde yes nkitegeera zino zo zibuze naye mama wange ayina some plot mba nsobola okumunnyonnyola kuba bonyonnyola omuntu ng'alina kyalabako agamba kabeera no mukwano gwange ansuza kubeera namugambako nangamba nze bakuddamu tetusobola kulemererwa naye kati essaawa eno omuntu tosobola mugamba nsaba ompeeyo 6 ayisa mu minti abalaba bagenda gaana okuddamu ate bintu bifiiraawo biki kati badde nkyakugamba nafoosingibwa okuddayo mwegayirire nemugamba nagamba biki nze ndi willing okukolera buli kimu naye bwe tutuula mpozi ne tukkaanya nze kyendaba obuzibu bwe mbadde nkola kubadde kutuganga kukuba I think nsobola making up my mind kuba nkwetaaga ate naawe kyemanyi okola ki onneetaaga tusobola okuddamu ne tutereera I believed that naye era ebintu sikiwu bigaanye kantu katono nnyo ye muntu tayagala yadde wepostinge which is omuntu asobola beera insecure
naye kati mabegako nali waliwo I did some ka video nekapostinga nekamutabula nnyo nnyo nnyo. Yes. Eno challenge ya gundi Nzugaura buomi. Viviani, is it eya Haji? Bade mayentika mandaka kunyira na nzugaura buomi. Not that one. Video atabula abantu kati eyo video njiteka ku nyanga wosokoza wo sange wa Haji subhanallah. Sange wa Haji nenjiteka ku status yange na blocking it like he blocked me everywhere. Nemukubira esimu nemugamba ate kiki nanga gwe tosobola kukyusa omuntu ne bwagamba akulumiriru tosobola kukyusa kyeva mugamba okukyusa kutya eyo video tebadde muntu ndaze baki it's a normal video nga naye boyagala kalobo nyumirweko ka challenge wa yagala olage like yakitwala nti woteka ku status yo since it's a platform of business abagenda okukwana bangi okitegeera tabelivinga nti omuntu asobola obeerawo ng'ali ku muntu yeyeka nti oba tagenda beerawo nti bamukwanya agenze okitegeera nze siri muntu nti onagenda kujja kwana omukkirize n'oli omuntu obeerako nekyoyagala ate for all the time lwembadde naye singa nali wagamba nti kufuna abantu balala singa nafuna dda kitegeera naye nali nsazeewo negamba ye muntu gwenjagala. So kati temukyabeera mwenna? Currently wakiyita wajasi mwawo mulamu bw'omuzi? Nasalawo nenkyesonyiwa kuba ebintu byange byonna nabijjayo nensalawo nembeera nzekka. Situation gy'olimu ogambye ekyakufuwaliriza okuddayo okumusaba enkaga giri ogube okuli applying okwa bakayita batya to reapply naye akyaganya okuzikuwa ye yagaana toliremererwa nogamba kanzireyo natuuse nga mpulira nengamba banzireyo ngumira obulumi bw'okunkuba biki byonna naye nentuka nengamba Katonda waba yagamba ndi wagenda tolimanya na muntu alikuwakozi ngezezaako okwewola waliwo gwe nali njagala nsingire pasipoti yange nga mugamba nfunire emitwalo 6 naye nga bamanerenda kati ngangamba at least when submitting a pressure never then I can be on pressure of looking for the money to pay back. Naye newaba wangamba sente za manerenda tojja zisobola tojja zisobola eyo pressure yokka ejja kutanga olaba ate ni muntu ati ebbanja ne mugamba ajja zisasola nangamba tokigeza you find other ways. Lwaki wasalawo kugenda bweru kukola? Lwaki kyosazeewo okugenda Canada okukola? Njagala nkolerere famire yange tetulina bwe tuli. Mami wange gyali she's struggling talina nti alina omulimu guguno gwakola. Daddy wange currently yafunye obuzibu naye mu byabadde akola emmotoka yamugwira okugulu takyakola and ali mu situation nti n'olumu naye ekyokulya kimubula nakubira esimu naye nga naye tolina bw'oyinza muyamba kuba tolina ate essuubi alibeera mu ggwe. Babazaala abaana ameka? Mu daddy tuli babiri nze ne brother wange then mami ayinayo abalala. Yes. So Canada olina gw'omanyiyo? Yes, waliyo gwe mmanyi. Ye alinga kale cousin sister. Yes. Mwogerezeganya? Njogerezeganya naye olumu lwaba afunye obudde era ye yaŋŋamba you resubmit. Nina mukwano gwange era bamuwa chance ye resubmitinga bwe yasubmitinga n'alaga obujulizi ne bamuwa kuba ye bamugamba tukulaba wano tosasudde tuition like ku ssomero kyava agenda n'afuna engeri gye yakitetenkanya n'abalaga receipts n'ayitawo n'agenda n'asobola oku. So kati gwawira nti Uganda ng'ogyeko ekyokugenda okukolera famire yo cause
omwami wo akugaana kuba ye taata w'omwana mulina omwana omu omwana omu talina bwayinza kuŋŋaana talina kuba kati saa eno talinaako buvunaanyizibwa essaawa eno ndinzekka tamanya bwensuze tamanya bwendi mwana ali atya biki byonna talina kyamanyi nze nfaayo n'ogamba ogenza okozeeyo oba ebiri oba meka ng'olina ozitetenkanyako osigazeeko oweerezeeko n'eri omwana gy'ali kuba ne maama talina busobozi bumala. Kitegeeza omwana ali wa maama? Yes, omwana ali wa mami. Kuba nteebereza kyesinga okwagala kukola ne wano e Uganda nsobola okukola nsobola era singa oli abeera ne opportunity like nsobola okukola kasita mbeera nga I can raise money kubeezaawo omwana wange. This came in ebyogenda ebweru naye kati nina essuubi nti nzaani embasi yasobola okunziramu amangu abantu abamu babalwawo okubaddamu nina essuubi ngamba Katonda alina ensonga lwaki banziramu mangu to know my mistakes ze nakola abalala abeerawo n'alinda ne bamuddamu nga ne time eri submitting yaggwayo okitegeera kati nengamba nina essuubi I have hope ngamba osanga nsobola okugenda nentetenkanya as a student ogenda notuuka notetenkanya you start working noyamba family kati jjo kyansuseeko nnyo nga ndaba siina busobozi neneebuuza nengaa naye kati oba enkaaga zibuze eza tiketi zinavaawa kitegeera naye nentuuka neŋŋamba visa weebeereze sisobola lemererwa kitegeera kati nentuuka neŋŋamba oba nkwate ekkubo ngende Saudi naye nentyamu neŋŋamba olukindo lwennina lunaasobola egy'emirimu abali Saudi nno bakaaba kudda kyo kituufu olukindo terunawona lwawona naye ono like alinga mwana wa anko wange yaŋŋamba she has a family gyakolera kati baagalayo omukozi omulala kati tuba tukola ate baagala nga abakozi abalina connections nga balinga relatives be baagala kati natuse jjo namugambamuko naŋŋamba bw'oba olina passport giweereze then tubikuprocessingireko then ojja okole nemugamba ate olukindo nambuza lwa bbanga ki nemugamba 2 years now kyava n'abuuza ababosi be ne bamugamba baagalawo olukindo nga lwa myaka egi 5 myaka 2 gibeera mitono nye nabadde nsazeewo ogende Saudi. Yes, mpeeyo passport yange oba ngende Saudi nsobola okukolerera omwana wange. SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Shaun ogiwulidde nga tutandika emboozi eno naggambye abasinga obungi tuyayanira muyayanira obufumbo naye obufumbo owulira emboozi nga bwe ziti bingi by'oyigamu gwali eyo tumuwadde ku magezi Shaun anoonya emitwalo 6 zoba ekyansi osobola okuzifuna naye ezo tiketi zigenda kuvaawa naye nga wagambye nti oli mukyala musabi era ogambye nti osaba tusuubira nti twali twakulema nga Katonda waali nga Mukama waali tusaba Mukama abeere ku sayidi yo ekyo kyo nkisabira ddala ate nina okukkiriza nti Katonda amanyi lwaki bino byonna weebiri amanyi lwaki mpita mu bino byonna ndowooza okumanya kuba olunaku lwe baagamba mbulayo ennaku basazeemu gundi yange ki omanyi batuuka eyo letter of acceptance ndowooza etuuka nga tebakyagirabanga ne bwogisa mu miitinga eri nga balaba oba walwawe kati natuuka ne mukubya essimu ne mugamba actually namusindikira message ne mugamba tonyambye ate nga nze nali mbaddewoko tonyambye just mitwalo 6 ddala nzikiriza ntya nti omwana wange oli muyamba bwe nabimaliriza ebyo bimurekodingira ne makinga sure birabye abiwuliriza I blocked him
kuba namanya kati awagenda kutandika byakunyombesa kola biki ate ye muntu akuvuma ebigambo ebikuluma n'akulangira obusiru bw'abeewammwe n'akuvuma obutategeera ate kamu abazadde teri kintu kinnuma nga n'ogamba kale kambeere n'omuntu naye ng'olwedde olina ekikuluma ku mutima waliwo lwe nali nga nakaddiŋŋana naye ng'ebya poliisi ebyo biwedde namugamba ne maama wange tumukoledde ki maama wange wamuvuma at least waliyogeddemuko naye n'omugamba mami oba bwali busungu oba ki yambuuza ye aliwiringi okuntunulako koze maama talina buzibu yagamba ekintu kimu nja funa obudde naye olw'okuba ye yali alaba nti already nkomyewo wendi he didn't bother nensalawo nensirika nze lumu natuuka nenejjusa nakyogera naye waali nemugamba naye okwefumbiza kibi nnyo tubeera tetubimanyi naye olw'okuba oba oyagala omuntu kyava ngamba kikyotegeeza nemugamba embeera gy'ompisaamu sirowooza nti mukyala we waka gy'omuyisaamu yagamba ekintu kimu nze kyennemanyiiko nvuma kubeera n'oli naye muvuma nemugamba ate okkuba kuba nze ogattako n'okkuba empi n'okuba eki buli kimu oba olw'okuba wanfuna ndi nga bwendi nti ndi muto cause natandika okubeera naye I was 20 years in 2019 naye anyway obulumi bwoyitamu osobola okubutegeera tulina mikono gyaffe mingi nnyo bali mu Canada eyo tusaba kutuwa ku magezi akikoze atya oyinza okuba nga oli mu Canada agambye alinayo kazi ne sister we so tukusabira osooka oddemu okwapulayinga kimanyi nti wali kisobola kakugaana alabye emboozi eno oyinza okuba nawe gwe ali eyo mu Canada ng'ekyakutwala wali mu mbeera bweti sometimes amantu edda nanenyanga abaana abagenda mu Saudi komubuuza wali ogenda kukolayo ki abasinga babeera private ne life yaabwe naye omwana omu yaŋŋamba yanyumizaako embeera gye yayitamu era yali mu bufumbo neŋŋamba kituufu genda abantu bangi abayita mu kusoomoozebwa mu bufumbo mu mbeera za bulijjo nga ng'omanyi ebintu bya Uganda n'asalawo n'agamba olw'okutaasa obulamu kaŋŋende ku kyeyo so shoni wabanga yasalawo ye ng'awira ayagala agende eyo kukola mbadde nsaba kana akaseera sekeko okumujajinga oyinza okuddayo n'omujajinga ononayo kino n'agamba ate kino kana akaseera sike kalungi ak'okumujajinga wabula ate tugezeeko okumuyamba tuli mujajinga mu maaso eyo ng'ate tuswazizza kuba tuyinza okuyamba n'okukubira wano omulanga omuntu n'ayima eyo nagamba shoni enkaaga njimuwadde addemu agobe ku bintu bye tugenda tokubira nti wali waziwadde omwami ate yagende amanyi laavu eziba amaaso essaawa eno mwami SB4 mboneredde bingi byenkoze naye ate nze siina kyenfunyeemu ye muntu eyali tuuse kale naŋŋamba oba kale kwatayo $1 million oteekemu ezo engoye zo okole engoye otunda mpya nkadde empya naye nazo zennyini obeerawo obukapito ng'okuŋŋaanya bukuŋŋaanye n'otuuka engoye n'ogenda neweewolayo neewole n'osooka n'ogera n'olutunda then olyoka odde osasule otunda z'abasajja ez'abakazi z'abakyala kwegana obeera mweyo embeera naye nze kyensinga okwagala if I get any chance of working ndiwiringa okukolerera omwana wange ne famire yange kuba ntuuse mu mbeera like men abasajja mba ebigendererwa byabwe abayagala ndowooza kwebakeko alabe wakula otya then n'amala n'agenda nze essaawa eno singa nga bwagamba nti I had men
nze singa abasajja bwe yakireiminga nti be nalina bali badde bampa ssente ezo okitegeera ate singa saatuuka mwegayirira mugamba ebintu biganye wadde nali nkoze ekintambudde muviiridde kuba yaŋŋamba this time nga wanyiiga nnyo bulijjo onyiiga n'okkakkana n'olaba atuuka n'okwata ekkubo n'ogenda kitegeeza kyakusukkako naye nkusaba if there is a chance tuddemu tubeerewo ne mugamba ekyo kyali baddeho naye obulumi bwe nayitamu bungi ate naawe okimanyi naŋŋamba ndi wiringi okukyuka naye nga waliwo mukwano gwange oyo Aisha yaŋŋamba gwosinga okumumanya kati gwosinga okumanya oba bwe muddingana anaakyuka oba takyuke naye nange bimbuzaabuza leero akwetondera n'olowooza alabika akyuse olwakubye okitegeera naye era oluddamu ogenda olaba akutte mu bulago nze sirabira lunaku ku Valentine nabeera mu tawuni kwolonakoowa nnyo abantu bagula kale engoye naye nga nina omugulirayo ekirabo that day yankubira amasimu nali mu kikuubo eno nkwataganye n'ebintu bye mugulidde ate nankubira essimu nambuuza oli wakoze ndi mu kkomaawo yali ssaawa emu jamu yali mungi ebodede taxi namugamba kanzije ko ye nkulindiddewa mu kiteezi koze it's okay mba ntuuka ewandegeya nga totuuka koze nzija munga nkuwulirawo oli walinga waliwo abasajja kyeva mugamba ndi mu taxi male kuweereza vidiyo olabe nti ndi mu taxi nensirika kyava ngamba oboso ova kukola lwaki tolinnya booda nagetinga first nangamba linnya booda njagisasula nenva mu taxi nendinya booda nentwala bwe natuuka nemulaba nemugamba sasula booda yangamba kati oba oswala sigenda gisasula tova kukola kyeva nali sisigaza ssente kozi ze nali nkoze naziteeka mu bank endala nemugulirako ekirabo nesigazaamu kale ezintuuse ewaka nga nzibajeti nze naye yeyanzija mu taxi nangamba linnya booda biki okitegeera ate booda eba more expensive than a taxi kati namala nenkubira brother wange awo nemugaa junior woba oyina 50 zimpeereze kati ndowooza n'akiwulira n'atya okuswala kyava akwata ssente n'aziwa omusajja wa booda tuba tutambula okudda ewaka kyava ngampa ebisumuluzo nemugaa tugenda waka bwe nabimuwana nga kati oli waddemba okugenda amakubo go nemugamba kikyotegeeza olunaku olwo nali nkooye nampulira n'omutwe gunnuma naye ebintu nali mbikutte mu ngalo bulungi kyava ngamba genda amakubo go nemugaa kikyotegeeza I need to rest teka ngende ewaka nangamba oba ogenda naye nze kyomumanya nja kujja saa ze njagadde nentambula ngenda olaba ngoberedde tewabimuwa ebirabo nabimuwa namala nembimuwa kati bwe tuba tugenda mu kkubo yajja nansanga kyava nyigira ku kisenge kyekikomera we twali bwati nakwata mbulago nangamba tugenda ewaka nakulekedde ssente ngenda nina okulya kyeva mugamba era tutuuke waka ntetenkanye ebyokulya ndabe what we can eat kubeera nange enjala ennuma nsiibye siridde nanyigira ku kisenge nemugamba erozemu okunkwata mu bulago naye ddala kikyotegeeza omutima ogumu ne gungamba sirika kuba bwona omuddamu ajakakana kkubye oba ki kwata kkubo gende waka solution eyokukola ogimanyi ng'olwo nfunye solution ngende nkwatemu ebyanguwa ntambula nsooke muviire era kyenakola bwe natuuka ewaka nagamba njagala byenkubuuza nga byonziramu biki nze nga nkola gumu gwa kupakingamu ebyange ebyanguwa nkwate kuba at least ntambule muviire that day kyenakola mulamu wange tasula wala nenkwatamu ebyanguwa awo nengende wa mulamu wange ekiro nga ndaba bwe naabeera awo njakakana nkubye biki
saayogera bingi era nakwatamu awo ebyanguwa nkwata ekkubo ne ŋŋenda. Bwe natuukayo mulamu wange ne munyonyola buli kimu. Olwo ng'abakubidde abagambo bakigenda kigende. Mukazi nze mpulira yantama. Ebirabo bye nabimuwa ne mbirekawo awo ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda. N'ekyo bamanya like buli kimu badde ngobe yeeguya obweguya. No, like natuuse ne nfiiringa ne ŋŋamba oba fe kyetwayika ku SB4 Media eri abaagaana tossaayo kikyo. Kyo kituufu. Naye fe tusaba byoyitamu kama kubedde ne mwangu obiyitemu. Mikono gyaffe abali mu Canada, Shoni ayagala kujja mu Canada bimusobedde byonna byonna emboozi nga bwe mugiwulidde. Tusaba ku magezi gw'okugenda e Canada wakikola otya. And tumwe ku magezi simu zaffe ziri ku screen okwo. So Shoni tukoleko ddeyo kubanga tuyinza okubeera nga tuli wano omukulu ate nga ali ku luggi wazize kwegayirira n'ogenda oddayo leeta ate nakuba mu bulago. Tusaba ali eyo muzira kisa yenna yenna atuyameko mu mbeera eno. Singa mbadde nsobola okukyusa layini zange ali zikyusizza. Nokwe gye siikola bw'oti. Kati kwe kuli bakasitoma bange ate ze bamanyi. Gwe kisigala nazo bugobe sansi bw'ojja tambula ogenda okole n'obulamu ojja kubeera nga ate bukyuka. Tusabe. Anyway, SB4 emboozi mugiwulidde, esimu zaffe ziri ku screen okwo tukubireko okutuwa ku magezi. Nankubira omuntu anaasaba ennamba yonna nsobola okugimuwa. It's okay. It's okay. Sikinaamu buzibu. Okay. So emboozi mugiwulidde tusaba kutuwa ku magezi. Byonna byayiseemu. I welcome all the advice. Kyonna nja kitekinga ng'ensonga. Oli kyonna kyabangambye kuba bazadde bange bye baŋŋamba nga ndowooza nabiraba ng'abansubye omukwano oba ngaba nze oba ndowooza nakitwala ngaba abatayagala mbeere na muntu wange. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7661 oba ku nooti 7 nooti 19 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi eri Full Road wezikyukira. So anyway, program nga woogirabye tusaba gwe wenna ali eyo tuwe ku magezi agambye advice yonna abeera agikkiriza naye laavu musajja waakwagala naawe okyamwagala. Ffe eri abaagaana ekisayo kyaffe naye nga wenna ali eyo so gamba shawo neno kamuyambe mujje mu nnaku n'omuwa ku magezi gonna gasobola okumuyamba ebyaffe. SB4 Media Tuggussa Enssonga mpozi nga waliwo konna kewali agadde okugamba omuntu ali eyo neffe abantu abali eyo like nekyensaba kimu ekyo oli ne bwaba kale na mulimu nga byebweru bigaanye nsobola okukola nasoma bya health informatics. I deal with patients' data. Information y'abalwadde mu ddwaliro, I can deal with their data nga mbiteeka mu systems, computers, biki ebyo bye nasoma. Just in case ng'oli ne wabeera yinawo any chance nabyo nsobola obikola kyonna ekiba kize. It's
as long as nsobola okufuna any source of income nembeezaawo omwana wange nga siri nti ngenda kubeerawo nga nina kyentunuulidde oba omuntu ampe. I don't want that. Yes, osobola okukoleramu ensobi olw'okuba olina obuvunaanyizibwa obukupushinga noga kankole kino, I want to get money for this. You end up doing something kyotalina kukola. That's why nze struggling nnyo nsonga njagala nnyo kukola. I love my money nga nze nzeekoledde. Nemanya I'm going to budget for this and this. Nenetuusaako buli kimu kyenjagala. Bingi n'ebimu bye sisobodde kwongera naye olwakadde. Atusabe Mukama ajja tukkirizisa era ajja tusobozesa tuddemu tukukyazeekokko. Buli muntu najja wano ku SB4 tavaawo kyekimu. Katusabe nawe bubeere nga bwego. Mpozi ng'olina ekisirani ekinene oba nga luwa kutambulirako oba nga olina kyewakola Katonda. Manyi oyinza okuba nga olina kyewakola Katonda oba nga bazadde bo balina kye baasobya eggwe mu kisasulira naye kitaba nga si kyekyo. Buli ajja wano eno munnaaye obulamu bwe bukyuka oba ffe bukyaganya okukyuka ennyo naye buli ajja wano obulamu bwe bukyuka. Tusabe SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja yakutuusizaako puroguramu eno watuteekamu ssente bebaziwa Ansans tubaagala nnyo basanga bawo ku Mukwana Arcade kamanda naye basanga bawo ku Mukwana Arcade gendayo bakuwe gendayo bakuwe ebintu ebiri mu original omuli bed covers, omuli blankets, omuli towels eziri ku mulembe, omuli shurax, mattress protectors. Okwera mu tawuni mu kitundu ki? So ku Mukwana Arcade omanyiwo. Mukwana Arcade waliwo mugaga waffe tuteekamu akasenda mitaziwa and sons. Kati mu abakyala bemusinga okugula mu mattress protectors obumanyi. Omanyi omugaso gwako? They protect the mattress. Ne wali okakozesezzaako? Annange. Anyway, beera bulungi weeraba.